Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira kusenga face to face sex mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kaakati nno olunaku olwaleero tugenda okulaba engeri gy'osobola okuleetera omukyala okufuka amazzi agapiisukawe pishi nga tomuyingizaamu mukira. Omanyi mmwe abasajja, anyways, sigenda kubanenya kubanga nammwe mba mwagala kwekuza. In most cases, kuva dda nadda abakyala tetufiiriddwako nnyo mu nsonga z'okwezina. Omusajja ajja n'akutiga, ye n'atuuka gy'atuuse, gwe n'akulekaawo mu bbanga. Mu butuufu ng'obadde n'omwana wa munne ebbanga, kati mugenda mukyusaamu era nsiima. Ng'obadde n'omwana wa munne ebbanga naye nga totwalanga kadde kumanya nti omuntu ono gwe ndi naye nali mutuusizzaako ku ssanyu ly'entikko nga tuvudde olw'okuba nti nno nekkusa. Ye yali akkuseeko. Ogenda kungamba senga mukyala mubuuza n'angamba ye. Abamu babagamba ye naye nga tekiba kituufu. Kati oyagala agambe ki? Ajja kulimba nti atuuka, naye omuntu atatuuse nabawa obubonero kw'osobola okumulabira nti alimba. Era ne mbawa obubonero nti omuntu waba atuuse mani eba efaanana bw'eti. Osobola obbikebera mu comment section ojja bifuna. Okitegeera mukwano gwange. So, osobola otya okutuusa munno ku ntikko nga tomuzinye? Tugenda kukozesa engalo, tukozese n'olulimi. Omwami agwa ebbakuli oba anyumirwa ebbakuli gwe sembera. Gw'atanyumirwa bbakuli, olinza okukalubirizibwamukko naye gw'ojja kukozesa engalo zo zisobola okukola. Ekisooka engalo ezo olina okusala enjala zo zirina okubeera nga ziri neat. Owulidde? Enjala ezo njagala nga ziri neat. Waliwo abaami abaguluminga abakuza enjala ng'abakyala ne ziba mpanvu. Kaakati ate ziba ze tugenda okukozesa ng'ogenda zisonseka eyo munda nedda mukwano. Ekyokubiri, gwe essanyu lyo ogenda sooka oliteeka ebbali kozi tugenda fokasinga ku mukyala ono. Kankubire bw'onaaba omukozi byenkugambye, awulinza n'okulaba ku mazzi ge bulijjo g'oyaayaanira okulaba. Okitegeera? Kigenda kubeera, it's going to be all about her, not you. Gwe tugenda kusooka tukuteeka ebbali n'omuyimo gwo nga gukuluma, osooka weewummuzeeko, tulabe ate ekikola ki ekitambulako ono mwana muwala waffe gwe tuliko olwaleero. Olina omukyala yasika enfuli. Olina omukyala yakuza ekijanjaalo kye bulungi nnyo. Kale nno abamu bakiinvestinga namu n'akisika n'alaba nga kivaayo oleme kinyoonya bunoonyi. Naye still n'obeera nga tomanyi kyakkola. Oluusi mumalamu nnyo amaanyi. So, once in a while funa tawulo zaffe bbiri, yaleemu ku buliri, oteeka awo. Omugambe leero nina bye njagala okukola kubanga abakyala oluusi naffe twekuniza muntama ate mmwe abeekuniza saagala nabboogerako. Mwekuniza. Mugambe leero nina bye njagala okukola, njagala kumanya oba osobola otuuka ku ntikko oba otuuka ku ntikko baki whatever wabula njagala kuwa ssanyu. Mugambe njagala kuwa ki? Ssanyu. Alina okwebaka n'atuna waggulu. Wabula ekisooka mugambe asooka afuke. Ekyokubiri anaabe. Nabagamba abakyala mugenze sisinkana boyfriend wo n'oyambala n'olinnya booda oba n'ovuga emmotoka yo mbukuba mbadde nvuga mmotoka n'ogenda. Tekimuwa assurance nti onaabye kozi takulabye. Mwabamu oluusi bagana n'obbagwa ebbakuli lwa nsonga ezo. Abaami balina emmeeme nti si baami wabula abantu kubanga nange nesittala buli abantu balina emmeeme zaabwe ntini. Naye omuntu abeera so assured bwakulaba ng'ogenze mu kiyigo n'oweeyiwako amazzi. Kimuletera okumanya yeegye ngenda ogenda bayonjezaayo. Tukkirize ekyo ekifo kiri kumpi n'egindi. So, mulina okuyonjaayo bulungi nnyo. Egindi mutegeddeyo. Mulina okuyonjaayo bulungi nnyo. Mulina omuwa assurance nti asobola okukkayo nga teyeeraliikiridde. Omukyala bw'omala omuteeka ku buliri mwebase kyabugazi. Bw'omala okimwebasa ekyobugazi mukwano. Funayo ka ice cafe bw'oba oyagala. Osobola okufunayo ka ice cubes. Osobola okufunayo ku mubisi gw'enjuki kubanga leero tugenda kuba byonna tubikola ye. Obiteeka ofune ne tawulo yo gyale ku buliri bulungi. But all in all ne bw'omukola bino byonna n'atapiisuula amazzi g'oyagala kulaba ajja kutuuka ku ntikko. Era experience gy'onaaba omuwadde ku lunaku olwo egenda kubaako yanjawulo. Bino ebintu bye mbagamba bye bintu bye bakola bakyala bammwe. Bye bintu bye bakola ba girlfriend bammwe, gwe n'abeera naawe nga bwakuggyako ssente bwagulira Saamu engoye, bwagulira Saamu iPhone kubanga Saamu ayagala iPhone ate Saamu yamusanyusizza ate gwe tolina ky'omuyamba kuggyako mmulabirira. Bwe bituuka mu buliri gwe oyagala jigijigijigijigi dup omale ogwo wali.
naye ate watuuka ewa Saamu amutambula n'amunuuna ku bbeere n'amutambula n'amuyooyoota kale kwegamba n'olemwa omukazi muzina omulabe ng'ajugumira sigamba muzina kuba ero tetuli kwogera kwezina tuli kwogera ku lulimi bw'omalamu abasa kyabugazi n'atunula waggulu tandika okutambuza engalo zo ku mubiri gwe ng'otandikira waggulu mu kifuba waggulu mu nsingo ye ng'okkirira mpola engalo ezo ziyisaako mpola omanyi nga bw'onaatambula kannemu kanabbiri n'omala n'okkiriza engalo ng'oziyisaako mpola then omala omunywegereko tomuyingizamu mukira nkimanyi agenda kuyima bw'oba tolabanga okumma n'etonnya mazzi ng'ogizina obanga togirabangako ng'eyidde bulungi leero ogenda kufuna kyansi egiraba nti egenda tandika okubundula amazzi bweti ng'ogiraba ago ge tuyita museereza oba oluusi abamu bavaamu amazzi naye tegaba museereza gaba just nga wolaba gano amazzi agapiisuuka naye gajya ne bukeerera bwema kyogedde ekyo omuntu ng'ali ki experience nseeko kimanyi olinza okuba omukira guli munda n'obuli omukazi ng'akola kati singa gamanswa nga toli munda ge amazzi agavaamu ne gatandika okufuluma nga gatonnya nga gayiika nga bwolaba omuggo oba stream nga gayiika bwe gati wansi so leero nawe yiga labako ogambe kandabe ku siinya eno nyumirwe ogenda mala omuzina anyways naye tusooke tufokasinge ku ye so bw'omaliriza tandika okuweeweeta ennywanto y'omukyalawo impola oyisaako olugalo bw'oti ogenda mulaba ng'atandise okuvaamu amaloboozi gali agaalagirwa mpola kwata ice cube ogiyise wakati w'omu mabeere ge ogikkirize si ku bbeere wabula giyise wakati mu mabeere bw'oti ogikkirize paka nga wano ku kkundi osooka ogituuzeeko awo just seconds ntini omala ogyambusa ogiyise ku bbeere bw'oti ng'oliyisaako ng'oyisa ku bbeere nga bw'omuweeweeta bw'omala okukola ekyo wansi erisokolekeeyo topapirayo kaakati tugenda kubeera nga tumaze okumuweeweeta atandise okukyamuka akabugu mu kabuilding up ogenda kukkirira wansi eyo bw'oba oli muntu nga togwangako bakuli niza okuadvise nga sooka oteekeko ku mubisi gw'enjuki kwata mu mubisi gw'enjuki n'olugalo bw'oti osobola okuba gutadde mu tubakuli tutini oba mu kakebe nga katini teekamu olugalo oluyiseemu wakati bw'oti omala oleeta omulala ogukombese oba ogutonyese bati ku musini kale otandika okuyisa olulimi lwo ova eno bw'oti wansi ekituli we kiri ngamba ekituli ekiyingiramu omukira oba ekituli ekyemmana oyambuke ku musino otandika okunuuna omusino ogwo ekisooka akasino oyinza okuŋŋamba senga mukyala alina akasino katini ojja gufuna mukwano ojja kafuna ate by the way buli bw'onuuna omusino gwa mukyala obeera ng'agukola exercise eguwanvuya era guba gugenda kuvaayo ate era bwe guyima gweyongerako sayizi ogwo omusino nagwo gwemulaba gulinganga mukira gwammwe nti omukira bwe guba teguyimye teguba kyekimu n'oguyimye so okalaba nga kaniza okuba katini naye bwe guyima guwaga ne gutandika okutujja mukwano agenda tandika okuvaamu amaloboozi aga buli kkala osobola okumunuuna obunuunyi omukyala n'afuka amazzi oba n'amala n'agwa wali n'akola tandika okumunuuna omusino tandika okugunuuna weewala okugusimbako amannyogo omusino guli so sensitive kuleka gusinga n'omukira guso be very keen amannya ago tetugeetaaga twetaaga lulimi ng'oyisa kuli bw'oti kati then olaba bw'okakwata n'omanya nti nkabase omanyi nga bw'oyonka ebbeere bw'oti olulimi lwaffe luyina enjola eziruliko lulinga bw'olaba olugalo luno tuliko enjola so enjola ezo eziri ku lulimi lwo zirina engeri gye ziba ziyita ku musino ogwo omukyala n'awulira nga wamma eno mu bwongo teri wabula gwe omunyweze omugambe yeenyweze ye kyaba alina okukola bw'awulira ng'ayagala kufuka ekisooka nagambe oba temunabagenda mukikola mugambe agenda afuke abakyala abasinga bawulira amazzi ago n'ogaana okugata like no holding back n'ogaana okuta amazzi ago naye ate ke kaseera ogate gwe bw'owulira ng'oyagala fuka kyemmanyi tosobola kufuka nga bakuli bize naye bw'ogalaba nti ogawulira galeke gwe just calm down in fact don't push calm down relax tosiba ate topushinga gagenda kuvaayo gokka nga totaddeemu maanyi go kubanga gagenda tuuka pressure obuwoomi buli nga bususse gapiisuuke we pi nga bw'olaba baaluuni nti osobola giteekako pressure n'ebaluka bw'otyo bw'ojja okubeera
naye abamu abakyala mugawulira n'ogasiba ng'olobooza musulo galeke gajje togasiba osiba gaaki omusulo bagusedda kati gwe lwaki olobooza guno omusulo galeke gajje omusajja agalabeko nti gaago mukitegedde mikwano gyange so omukyalawo omugamba obanga gwagenda bimukola nga tabimanyi omugamba mukwano leero tugenda kukola bweti ne bweti wabula bw'oba owulidde embeera bweti ne bweti ngenda kusaba okole bwoti ne bwoti wabula tetugenda kubeera tofokasinga nnyo kuba teba ofokasinga nnyo nti noonya mazzi ogenda ku ekigendererwa kya kino ekintu kyonna kugenda kyonoona kubanga bw'atagafulumya ogenda wulira disappointed ate naye kennyini ogenda mu ekyokufiiringa disappointed ne bw'aba afunye essanyu olusi aleme kuliraba nga ssanyu kubanga gwe omulaze nti olina kyonoonya mugambe nze njagala kukuwaako ku ssanyu leero saagala nti oba nti ofulumye mazzi oba kiwabula oba ogawulidde galeke gajje kubanga process eno erinza okuvaamu ekibala ng'ekyo bw'aba alina amazzi ge ye woonakombera ku musino agenda kugapiisuula bw'aba tagalina kijja twala ebbanga then tuddeku oyo atagwa bakuli ng'okozesa ngalo gw'atagwa bakuli ng'otya okugwa bakuli ogenda kunfunira engalo zo bbiri bwest osobola okukozesa zino eza wakati ebbiri eziri wakati omukyala muleke yeebake ng'atunudde waggulu kalomansi nga bwe nakwogeddeko bw'oba okatandika asooka gye manene ebeere ng'etoberera ago amaziga ago kiggula lujja ago amazzi ago tugayita kiggula lujja oba amaziga g'emmana gasooke gajje kati esooke ejje bulungi nnyo awo okakasa nti eyidde ng'omaze okumunywegerako omaze omuweeweeta mukwano njagala ofukamire bulungi mu magulu ga mukyalawo okwate engalo zo bbiri oziyingizeyo nga zitunudde waggulu then kino ekigalo ekisajja ogenda kisika kidde ku musino okitegeera njagala obeere nga omuzinisa engalo zino bbiri ng'ate bw'omuweeweeta omusino ebiseera ebisinga abaami wenjogera ku musino mumanyi lwaki osobola okuweeweeta omukazi omusino omukazi ne yeesika like n'akulaga nti alaba by'omukola obanga tarespondinga ku ttaakiyo kitegeeza wookutte wakyamu engalo ziri wafu making sure nti nno engalo zikoonera ddala ku musino nabagamba omusino gutandikira ddala eno waggulu w'olaba emmana y'omukyala weetandikira veno wansi mu kituli wabula veno waggulu ewali ebyoyo be wagenda ebyobeera ebiza otandikirawo waggulu wennyini awo wabeera omusino gw'omukyala for example kifaananyi waliwo akamuli kenkozesa olaba akantu akayitamu ako gwe musino gulinza okuba guliko ekigubisa ekihuudi okisika busisi nekidda waggulu ko ne kafubutukayo then kumanya nti ekigalo kyekisajja kikuttaawo zina ebbiri ziri munda okitegeera nti ofumita munda ng'eno bw'oyisa kuno ofumita munda ng'eno bw'oyisa kuno ofumita munda ng'eno bw'oyisa kuno mukwano ojja kulaba ku bwagazi bw'omukyala oba ojja kumulaba ng'aleekaana byataleekaanangako bw'aba musoga ojja tegeera nti musoga ayi bw'anaakoba nti ayi muna oluno ogizinye ono ategeera nti ono muki musoga bw'aba munyankola ajja kugamba bebi nkyuga nkitegeera bw'aba mugwera ajja kugamba olwewaabwe okitegeera so muyina okumanya nti nno at least once in a while si kya buli lunaku osogenda fokasinga kumuwasa naye akoolumu naye muweeko kweyo pleasure bw'omala omutwala kalawundi ako muleka asooke kubanga bw'anaaba atuuse asooka n'agwa wali nakkakkana lwojja okulaba enjawulo eri wakati w'okubeera nti bulijjo agamba amala naye nga tamala omukyala bw'amala nga bw'olaba gwe omala n'ogwa wali naye bw'abeera naye oluusi mwezina n'abakazi n'akusiimula n'amala neyeesikira bulangiti neyeebaka ng'asigadde nga bw'ali nozza ng'akutulina agakatera boona omusajja nga bakiyita batya kukimba ng'akukimba gwe ngolobooza nzinnye era nzinzina ojja kutegeera enjawulo eri wakati w'okubeera nti bulijjo akulimba nti amala n'okumala okwaddala mukuba engalo ezo ng'oziyisa waggulu wano waliwo ekintu ojja okufiiringa oba kyojja okukwatako kibeera nga kispongi bagiyita gisipoti y'omukyala ng'oziyisaawo ku sipiidi otandika mpolampola tiweerabira and making sure emmana erimu amazzi y'olira amazzi ge twasoose okukola etobe bulungi ojja giwulira ng'etandise okwogera gwe kozesa engalo oyogeze emmana etandike ng'etandika okwogera ng'ekaayana gwe genda bugenzi mu maaso ojjawulira ng'obubuzi butandiikiriza piu oluusi epasuke ne bw'anaaba tapasuse naye ajja kubeera ng'akulaga nti atuuka ki ku ntikko kubanga kyekiruubirwa kye tuba twagala okutunuulira musikirize enkomawo ntemwera subscribinga kulikinga nokomentinga musharinge
Yeah, yeah.